bannange bampa amagezi mangi nnyo okuleeta ente ez'amata hybrid. Nene ngamba why atandika omuyiga totandikiranga gye bamalira nensinga concentratinga ku crossbreed. Era saasooka nze gula nte za bbeeyi nnene era sizaagala buli manjagala hybrid. Nsaanye nze kolere wano nga ŋŋenda nzaazisa kubanga bw'ogula ennume nze nkozesa nnume bw'ogula ennume ennungi egenda ekyusa omusaayi mpola paka ku level gy'oyagala. Kati nembalaga nti nno osobola okubeera n'ente ng'okoze bukozi kibangirizi ng'oli ku pure zero grazing, ndi ku pure zero grazing, naye ng'olina ekibangirizi ente we zeetooloolera ne zitambulatambulako ne ziba n'emirembe. Ekyo bwe nakimaliriza bwe ntyo n'ente nenzireeta nga za cross, si zino ezisumbuwa ennyo, era nze sisumbuyibwa. Ente zikamibwa abantu nendeeta abalaalo baffe bano aba bulijjo, then nemmanya where my niche should be. That is the strategic importance. Nemmanya nti ebisolo byetaaga emmere. Ebisolo byetaaga emmere. Balanced diet ennungi, naye omwami mukwano gaye kasambulira nti ekisagazi ye number 1 mu mmere. Pak Chong, Super Napier 3, n'enkisimba mu bungi. Nempeza acres ezisukka mu 7 nga sinnaba kuleeta nte nentandika okutema. Oluvannyuma nenkizuula nti ne kasooli mulungi nnyo okukolamu maize silage n'okukolangamu maize bran ze zibanga enva, nentandika nako okulima kasooli. Kati ngenze ndaba namba zeeyongera nendooka nkizuula nti Mohammed strategy yo yali ntuufu. Tosookanga concentratinganga ku kintu kimu. Ndaba bannanga abasinga baconcentratinga nnyo ku breed. Nutrition which is very crucial. Breed kikulu nnyo, endiisa kikulu nnyo, naye okubanga emmere ekitundu ekisinga obunene gwo kyekolera kyate kyekisinga obukulu. Nze nina ekintu kimu basically kyengula wabweru. Munnyo ekinnyo kino kikampuni sijja kugyogera. Ekinnyo kino kyekintu ekiri foreign ate olaba bannange ente nyingi nazo za mutawaana. Ekinnyo kino kya kiro oba 10 oba 12 naye ngula ebinnyo kumpi 30 omwezi. Zibirya ate nga bigumu nnyo, birwawo okuggwawo naye zibirya. Kati manyanga kiki ekikusingirako obulungi mu strategy yo ey'okukula. Nze bannange ekirungi information yange njiwa mu bulamba sigiwa mu bits. Kati faamu yange njikulagira ddala the entire layout nenjikulaga. Bwe ne weesalyawo n'ogamba ono omusajja byaliko biki, nze nga sibitegeera. Ono omusajja byaliko nga biri loko bulala, naye nga nze mpulira binkolera. Kati era nengenda nembalaga n'awalala engeri gye ntegekamu emmere. I hope you don't have to follow my path, but I hope you learn something. Tekyetaaga ogoberere nze naye oyinza okubaako ne kwoyigamu akatono. Gwe laba omusajja engeri gy'ategeseemu ennimiro gy'agenda okusimbamu emmere y'ebisolo bye. Tekikuzaamuuko ku maanyi. Bw'obanga olina obutonotono bwe weetaaga okugula Cloris naani n'obugula ewa banno. But when the principal feed gw'ogyerimira, I think ako ke njagadde okubalekera olwaleero bannange mukeetegerezeemu nnyo nti strategy kiki ky'oyagala. Abantu abasinga tusookera ku breed. Njagala ente y'amata mangi nnyo. Breeds nze nkimanyi that in 1 day or 3 days you can even airlift. N'ennyonyi osobola okutumya ennyonyi n'oleeta ente z'oyagala ng'ozijja e Budaaki oba e Kenya oba wa ne bazikutuusiriza w'oyagala. Naye ekintu kye bayita mmere si kyekintu ky'osobola okusolovinga in one go, kubanga olubuto kyoto olw'omuntu alusombera enku yakoowa, naye ate olubuto lw'ekisolo nga kino n'okisombera paka solovinga emmere. Era kyekyo bannange ye caution gye nawadde ne ku bantu abalala nga ba increasinga bakubuulira oba nte oba mbuzi 1000 oba
kubanga otuuka ekiseera, they say cater for the rainy days, it is the dry spell. Emmere yiiri wali mbadde njibalaga sipiidi gye bagiriirako nti kati engundi 3 entuumu 3 zimaze okuliibwa n'eyokuna tugiri wakati. Kyekyo bannaye, that's my message for today. Thank you.